ate teri kibi Faruku bannange era ndowooza bannayuganda basaana bakuumwe nga tebafuluma ggwanga lino kubanga wallahi billahi tallahi bw'ofuluma ku ggwanga lino n'ogendako mu ggwanga eddala okomawo onyiigidde gavumenti eyo. Mubende nga Mubende district terina ddwaliro, tuyina Mubende regional referral. Yes, tetuyina, tuyina Mubende regional referral hospital. Kati Abannayuganda ne Bannamubende tebaawula regional referral hospital ne Mubende district hospital. Kati mu kubeera nti tuyina eryo eddwaliro limu, Bannamubende tebamanyi ti siri eryaffe, eryo lyaffenna, naye tuteekeddwa okubeera n'eddwaliro eryaffe nga Mubende district tetuliyina. Olwaliro bwe weetegereza kati ffe Mubende municipality tulina divisions 3 oba ge waliisa amagombolola. Tulina amagombolola 3 east, south ne west. Tulina emiruka 18. Tulina ebyalo 76. Naye mu bintu ebyo twalibadde nga artist buli division erinamu ka health center aka gavumenti akasookerwako. Tetulina. Noweesanga nti ne hygiene yokka eddwaliro mweriri nayo mbi nnyo. Faruku olwaliro bw'onoogendako ku ddwaliro ly'e Mubende n'olirabako n'ogendayo nga si bya kamera n'oyitawo ogendeko mu biyigo ojja vaayo oweddemu amaanyi. Businki obutono ennyo bwatuga nti omuntu anaabiramu engalo nga bwavunda dda. Nambi wabadde omulaba ng'akuba campaign ng'agaba n'ebizika abantu ne babigaana. Tonalabako vidiyo ya musajja yagaanye keetaano. Faruku omusajja waatuukira okugaana akeetaano mu ggwanga Uganda lino mwe tuli n'embeera y'ebyenfuna nga bwetambula abantu baba bakooye. Kati nze olwaleero e Mubende ndi ku red flag eri aba security. Ndi ku red flag bagamba nzize kutabula district. DPC yatuse n'okungamba nti agenda kufwa nange. DPC yagamba agenda kufwa nange. Nangamba twawudde. Abadde mukwano gwe nga sinnaba kwesimbawo for 2 years. Kati ne ku WhatsApp yambulookinze. Tubalamusizaako mwenna baganda baffe gye muwangalira okubeera nga mutulaba naddala Bannamubende. Muli mutya, mugamba mutya. Ndi wano ne MP wammwe to be bamuyise Honorable Shuaman Segawa okuva wali ku Radio Simba. So tugenda laba Mubende ono Shuaman yeegwanyizaawa lwaki ayagalawo tukubeko ne torch. Shuaman nganza kyokula muganda nange okusanga omanyi olwaleero ensonga ziri serious wadde tumwenyamu bulijjo naye ensonga leero ezituleese ziri very serious. Za kununula ggwanga lyaffe, za kununula kitundu kyaffe ekya Mubende municipality. Ebintu byakyuseemu kakati. Soka weeyanjule. Tulaba olwaleero ku Gospel Live. Shuaman Segawa ge mannya gange. Ninawo n'eddala ery'eddiini nze Ismaili abalala bamuyita Ismaila omanyi kisinziira oba muzikiti kimu wali osaalira. Olaga Ismaili aga Ismaila so kisinziira muzikiti kina imaamu ki yali akola ki yali akutwala. Basiraamu engeri gye tuli mu kisiibo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu basiraamu mwenna abali mu Uganda n'ebitundu ebitali bya Uganda. Amen. So ozaalibwawa tutandikiraawo tutegere omuntu ono ayagala okukiikirira abantu ye mwabeetega mu bitundu oba. Shuaman Segawa azaaliddwa Mubende awo Kangulumira waffe bayitawo Kangulumira era taata wange awo yanzaalira n'afa mu 2005 n'ensigalawo ne kitange omuto bamuyita Hakim Tamale wali awo Kangulumira. Then awo mu kufa mama wange awo omanyi ebyabakyala n'avaayo nadda Mityana ffe tusigala eri Mubende. Naye ate era by then Mityana yali sinjawuleko ku Mubende because babyawudde juzi. Mubende yali county emu Mubende district yonna nga yeriko Kasanda, yeriko Kiboga, yeriko Mityana. So babyawudde ndowooza 2-5 okujawulako kati ndowooza gye emyaka egyo egiyiseewo. So babyawuludde tuli bazaale nga weetuli muzeeyi nga yamaze n'okufaawo. So tuli baana b'e Mubende kyova olaba era mu byonna byonda bbanga lyonna lyondabidde ebintu byange byonna biba byawa by'e Mubende. Siina nze walala wenkola ki wemmanyi Mubende ate njirabyeko ng'eri bubi paka kati weekoze eki weetuuse. So Shuaman omuntu alaba Shuaman akola biki? Tulyoke tutegeere omuntu ono gwe twagala okuleeta mu Parliament. Shuaman Segawa musajja muyiribi okusookera ddala kubanga mwe yatandikira kubanga nze nkuze neeweerera
obudde bwange bwonna nzi byonna byensomye okutuuka wano wendi mbyeweeredde nti taata wange yafa mu early stages nga nkyali mwana muto nnyo ne tuba nga twayeesanga nga tewali ssente so nze nenkulira kwayiwaawo Mubende natandika nze okuddusa ennyama nga ndi just 11 years ennyama ey'okukkubo n'ey'okukkubo ennyama eno enjokye gye muyimirira ku kkubo kwayiwa Mubende awo ne mulya awo ne muyimirira ezigoti ne mulya Lukaya n'amawojjolo eyo sinatandika ogiddusa nga ndi just 11 years abe Mubende bakimanyi buli omu akimanyi Mubende everyone knows that era aba legends oba ba pioneers ba highway they know better the likes of Mwami Vuubi be batukuzanga tuli bwana buto bumulekwa be batukuzizza mu ranks zaabwe tuyise mu ranks zaabwe Mwami Vuubi awo Vuubi Simon musajja ali prominent nnyawe Mubende era nze ye guardian wange gwenzo ogamba godfather wo ye Mwami Vuubi Simon kati awo nawo emyaka gy'okuddusa ennyama awo nga tunoonyamu kasente kakwewerera tusomye primary tusomye secondary tugenze ne ku university wona mukola ki mukweyiribira nsimbi era ojjukira we twatuulako wano lumu emabegeeri owulira nga nkikuonako nti kintu kwewerera n'obaako otuuse si kyangu struggle n'oba ng'ogyetambuliza weka cause maama wange yali talina ssente nga tosobola ate nakumunenya kumugaa nti lwaki tompeeredde nga naye omulaba ensawo ye tekola ki teriimu so mu kubeera awo nenzija nenyingira omulimu gwa radio so ndi munnamawulire omutendeke atagwiridde bigwire ate nga n'ekitone Allah yakimpeesa egi ebiri era si kyejjusa kinkoledde ebyannaggwano kyekintuuzizza ne wano olwaleero kitone so tugende mpola omuntu akulaba because parliament nti batwala basoma abasomye okusoma ko kutambudde titwagala ate tutandike tuwulire ebiboozi nti ate teyatuula talina mpapula simanyi talina ki sure maani yatambula ati member of parliament wane Uganda constitution eyagala omuntu okubanga asobola okwesimbawo constitution ya Uganda eyagala omuntu nga Munnayuganda okubeera Munnayuganda tokubeera ne national ID ya Uganda kyekimu ku bisooka ebikakasa nti oli muki oli Munnayuganda ekyokubiri nga wamala senior 6 eyo ne bw'oba olina degree meka naye nga toyina senior 6 tosobola kwesimbawo kuba member of parliament kubanga tukirabye abantu nga babasikayo mu parliament nga ozanye na degree manya diploma naye bamubuuza senior 6 eruwa ng'akola ki ng'atamwattamu era olaba waliwo naye yavumako munne mu parliament namugaa tewatuula na bigezo obijjukira bulungi so nze empapula zonna ezinzikiriza okwesimbawo ku kifo ky'obwa member of parliament ku Mubende municipality nzirina ate sikomye okwo nyongeddeko n'ebintu ebirala bye bagamba ebigimusa ebireetera omuntu okuba nga ali ready okwesimbawo nti osobola okubeerawo ng'oli kijanjaalo kye basimbye mu ttaka naye omwana bw'akyongerako ebigimusa ate kivaayo nga kikola ki nga kimasamasa bulungi kati oyo yessega wakutudde mu maaso emupya ddako owa Mubende municipality so empapula ezikutwalayo zonna weeziri era ziri ready era bwe banaatuuka wali eri mu kuzeetegereza ojja kulaba nti ffe bajja tuyisaawo mangu abakona mu bukonyi stamp kubanga waliwo binombo simanyi equivalent to senior 6 era wabalaba nga babatawaanya luli ekawempe tona gyayina yagisomera gindi naye eri equivalent kweri affe tetuli mu bya equivalent twagenda mu class ne tusoma emyaka ejja ebiri ne tuvaawo ne tugenda Kampala University ne tubeera eyo so ebipapula byonna webitukkiriza alright so omuntu ayeebuuza Ssegawa lwaki Mubende ono omutunuulira bw'obanga abadde bagoberera Mubende abadde atwalibwa NRM all the time nga NRM yemuvuga yevuga system ye Mubende Mubende eyo otunuulira Mubende era alimu golodi w'abasajja oba golodi w'eggwanga abasinga gwe bayita ow'abasajja why Mubende era Mubende ono gw'oyingiridde NRM gwe badde etwala all the time because why Mubende because it's where we come from newankubadde nga constitution baagikyusaamu kati nti ekukkiriza okwesimbawo awantu wonna ne bwe basijja ozaalibwa bwe kasita okizuula nti olinayo ki obuwagizi era abantu balina okubeera landi nti bwe mujja kulaba abantu nga yeesimbye eggulu nga si munodhana constitution emukkiriza singa aba yeekakasa nti alinayo ki obuwagizi nga n'okulonda akola ki alonderayo kubanga okukyusa okulonda nakyo kyangu omuntu asobola okukyusa okulonda n'agenda n'alondera eggulu then aba asobola n'okwesimbawo wadde si yakola ki yazaalibwa constitution ekyogera naye nze bw'ombuuza waayi Mubende because gye mmanyi
omuto gy'amanyi enkuba gyekola ki yetonnya kati kitwale nti nze ndi muto gye mmanyi ye Mubende era n'enkuba gye ngisuubira okukola ki okutonnya meanwhile kyentegeeza nti gye nsuubira obuwagizi ate be bantegeera ate nange mbategeera nnyo okonye ku nsonga y'okuba nti buweekula Mubende erimu ebyobugagga nga gold ate etwalibwa ba NRM kati olwaleero bw'otunulira system ya Uganda nga bw'eri nze naawe tukimanyi system yeri rotten nnyo ebintu ebisinga tebikya functioning nga bwe byali birina kubeera then ne tujja twesanga tujjidde mu generation ekkiririza mu nkyukakyuka ey'omuggundu nze ntwalibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president wange nze ng'omuntu era ye political party mwenkola ki mwenfoolinga erina values zaayo ne vision ne mission nga NUP kati nze byengoberera bya NUP byekkiririzaamu core values ezo NUP zekola ki zekkiririzaamu era kyobola president waffe agamba abayina obusobozi nga muyina amaanyi temwetuulako muveeyo mukole ki mwesimbewo mu bantu abo abalina obusobozi n'amaanyi ku ground ndi omu kubo wegali yes sigakujira si byakunoonya kati nze naalibadde nansaana kubeera member of parliament wa district ye Mubende yonna singa ekifo ekyo kyaliwo nga bulaba nti woman MP wa district singa waliwo n'ekya men MP wa district naalibadde kyentutte kubanga nze mbaddeko ku Mubende okwo nga ngikolera ebintu ebyannagwa n'okusookera ddala nze bankitwale nti nze ndi inspirational I'm inspiring Mubende eyo yes abavubuka bonna ab'Emubende balabira ku Ssegawa bannamubende bangi bali Kampala bannamubende bangi bali ku Kyeyo bannamubende bangi bali mu diaspora naye tebakutte flaga yaffe ya Mubende nga Ssegawa bwagikutte Faruku nze mmanyi omanyi nti nze ebbanga lyonna lyompuliridde Mubende has been my target ne ku radio ne bwembeeramu atunyumyamu mboozi zaabwe bweru you can't challenge me with things of Mubende era kasabijjamu nti Mubende eva asingawa mba kusaidia ki ya Mubende ne bwe tujja buzimu sports and games nfiirawo ku Mubende era kyobola pipi w'abaana bw'atandika ku masomero agava Mubende bwemba nkola nga soosowaza nnyo ne gafuna ne airtime waabwe ne weesanga nga tebalanga ku station ne bafunye airtime oyo mungi lwansonga bavaawa bava Mubende nga kyenjagala abaana abo abasamba baddemu amaanyi bamanye nti tulinayo ambasada waffe ow'Emubende buli kimu akola ki akirwanirira nti abakazi ab'embuto be babeera ku ddwaliro ne babulwa ayamba era Shuaman gwe bakubira tibanaye tuyambeko ku muzindaala awo babugeyogereko ku ddwaliro lyaffe eryali Faaro kiri bubi Ssegawa n'ayisaawo tibananga amasanyalaze kati gamaze wiiki namba tegaliiko ewaffe n'olwana nnyo wano ekangulumira transformer baagitwala n'ogitwala wano mu kikoona teri it is Ssegawa Ssegawa y'omu n'omuyimbi ayimba era gwanoonya mu Mubende goloza lwaki kubanga nabalaga nnyo nti ndi muntu wa bulijjo ate ntuukikako era byebintu bimu bye ngenda okukola ne mu palamenti kati obadde oyogera ku nsonga nti we tuli wa NRM bw'otunuulira Mubende ebyafaayo byaffe batuzadde walingawo biseera omwami Kasole bwereere wamulirako yakyaka nnyo nga bagamba era n'obuyimba bwalingawo Kasole pipi Kasole pipi nga tuli baana bato kati naye Mubende bagisalamu 2.5 ne bakutulako Mityana ne bakutulako Kasanda ne bakutulako ebitundu ebirala awo nawo NRM yebadde ekola ki yebadde etwala ne wajjawo Tone Ssemuli n'afuga emyaka 10 kati waliwo Lubega Bashiri ye incumbent kakati aliko gwe tugenda okumaamula mu ntebe yaliko naye wa NRM naye bw'otunulira history nga bwazaalaga kati ate kana akalulu akawedde aka 2021 ataako baakabbye nnyo kubanga NUP kadi yagikwasa omukulu bamuyita Honorable Bob Kyamanywa gwe bawa kadi eyo ne bamuvuvuba akalulu ne bakatogaatoga engalo okakana nga bamulivudde ng'entebe bakoze eki bagitutte mu maanyi so this time round twesoowoddeyo ng'abavubuka ab'omulembe guno abavubuka abaagala enkyukakyuka abavubuka abalumirirwa omuntu wa wansi kyova olaba nze posita yange eriko eddoboozi lya mufuna mpola mutonzi waffe yasalawo ye slogani yange lwaki because mu byonna bye tukola omutonzi nga tasazeewo Faruku ne bw'okola otya so kati bwana Ssegawa NRM bwe badde yebatutte ebbanga era eyinayo ba MP banakati yes so biki byetakoze byoyagala otereeza kati nze njagala kusooka sagala nnyo kusooka kutunuulira wa mwami Kabanda gyali e Kasambya
Sagala tunulira Ndoli gyali, sagala tunulira Pasco gyali, ewuwe njagala tunulire wano we neesimbye ku Mubende municipality. Wenjagala tunulire because ffe twagala okulabako okwo ku byobulamu nga birungi. Kati gwe tomanyi Mubende naye njagala kusiigira bannamubende abali abatulaba leero ne bannamubende abali ku Bulaaya. Nga Mubende we wagireka tomanyi bwekola ki bwetunula. Kati ffe gye tusiiba tumanyi nga bwe kiri. Mubende nga Mubende district teyina ddwaliro nga district ye Mubende. Buli district eri entitled okubeera n'eddwaliro. Nga bagamba nti eryo ddwaliro lye Mukono, ne bagamba nti eryo ddwaliro lye Nakaseke, nti eryo ddwaliro lye Luweero. Kati Mubende terina. Tuyina Mubende regional referral. Tetuyina. Tuyina Mubende regional referral hospital. Kati Abannayuganda ne bannamubende tebaawula regional referral hospital ne Mubende district hospital. Oba onfuna. Bannyonnyole bulungi. Regional referral hospital ly'eddwaliro eriba litwala regioni. Nti ow'e Kakumiro, ow'e Kiboga, ow'e Kasanda, ow'e Bukuya, ow'e Mityana ajjaawo obujjanjabi obusembayo buba bwawo. Nga bwe bagamba nti biremye Mityana bamuddusa ku regional referral hospital e Mubende. Kati mu kubeera nti tuyina eryo eddwaliro limu, bannamubende tebamanyi ti siri eryaffe, eryo lyaffenna. Naye tuteekeddwa okubeera n'eddwaliro eryaffe nga Mubende district tetuliyina. Olwaliro bwe weetegereza kati ffe Mubende municipality tulina divisions 3 oba ge waliisa amagombolola. Tulina amagombolola 3 east, south ne west. Tulina emiruka 18. Tulina ebyalo 76. Naye mu bintu ebyo twalibadde nga artist buli division erinamu ka health center aka government akasookerwako. Tetulina. Kakati weesanga nga Q ku ddwaliro ly'Emmanga awo, fanyi ffe tuyitawo Mmanga, ku ddwaliro lya Lifaaro nga Q zifuuka mpanvu kubanga tugasa ab'e Kasanda, ab'e Mubende bennyini, ab'e Mityana bonna baliwa bali awo. Kyokka ne weesanga nga ate n'obujjanjabi nabwo temuli bulungi, amadagala temuli, buli kaseera kakiiti wabweru. Genda oleete kino, genda oleete kino, genda oleete kino. Bakuprescribingira eddagala naye nga tebalirinawo. Noweesanga nti ne hygiene yokka eddwaliro mweriri nayo mbi nnyo. Faruko olwaliro bw'ona ogendako ku ddwaliro ly'e Mubende n'olirabako n'ogendayo nga si bya kamera, n'oyitawo ogendeko mu biyigo, ojja vaayo oweddemu amaanyi. Businki obutono ennyo bwatuga nti omuntu anaabiramu engalo nga bwavunda dda. Naye ebyo byonna bikuzzaayo wa ku ba policy makers ababeera ku floor ya parliament. Titulina ababaka abatukiikirira baba bana. Tulina Kabanda, tulina Pascal, tulina Ndoli, tulina Bashir, David Kabanda. Nti bonna babeera abakoze eki, beesirikidde, tebafuddeeyo. So nga ebyo ebintu biyisibwa eri ku floor ya parliament nti lowooza amusinga baba bagassa eddoboozi ne bagamba no ekimala leka regional referral hospital ebeerewo ne district erina okuba naki n'eddwaliro eryayo. Kubanga enkya busobola okukyamu poliisi za gavumenti negamba Lifaaro tugijjeyo tugitutte Kiboga. Eyo mandate bagiinanga gavumenti. Kitegeeza eddwaliro lisobola okubeera transfer ne liggibwawo. Bwe liggibwawo tusigaza ki? So kitegeeza ebimu ku biruma bannamubende byobulamu biri bubi nnyo. Emisolo giri waggulu nnyo, emisolo mingi. Olwaleero ffe omanyi abantu tebaawula rural urban municipality, rural municipality ne urban municipality. Kati ffe yaffe ekyali rural Mubende. Wadde municipality naye ekyali rural tenabeera urban. Naye era weesanga nti emisolo gyaffe gye tusasula e Mubende ate gye gimu n'aba urban gye bakola ki? Gye basasula. Olwaleero Faruko okugula obuguzi poloti e Mubende mu municipality, bw'omala okugigula n'ogaa nti ogenda kuzimba, basooka ne bakuba omusolo ogwa plan. Eyo plan tosobola kuzimba nga tosasudde ki? Plan. Kati bw'omala okuzimba ekizimbe kyo ne kiggwa, kati wano wengenda okukola studio zange, olwo osasula property tax. Kati property tax oyo bw'omala omusasula, trading license nejja, ekyo kyokola. URA nayo nejja eyagala ofiling returns zo. Ontegeera. Oba okyali awo ow'akasasiro naye najja ayagala ssente za buli mwezi. Kati ffe Mubende tulina home clean etwala ssente buli mwezi. Tuba tukyali awo owa street parking naye najja. Emmotoka yiyo ne wo parkinze kizimbe kyo
naye olupakingawo wali eri olwasanga lukwata lwa parking. Kati emisolo egyo ojja kusanga nti bannamubende tebasomeseddwa bulungi babaka baabwe kumanya misolo ki njiyingiramu ntya njivaamu ntya. Olwaliro osanga omuntu alina kiyosiki nga URM sindikidde akamesegi nti filing returns owa kiyosiki. Kakati gwe weebuuze owa kiyosiki alina ssente mmeka era returns ze bamusaba zeziruwa biva ku ki? Babaka butatuuza bantu abo ne bafunamu ku nkiiko. Tuuzayo ku lukiiko olw'abalimi obabuuze bane mulima n'ebyo mulima mubifunamu bakubulire nti kati kiro ya kasooli emubende egula nusu 10 mu 10 kyokka akawunga akawedde ka 10,3 gwe nota amagezi ne gatajja kugamba lwaki tetuyiiya bwe tuyimprovising ebyuma ebikuba kasooli bibeere bingi wano tetumutunda mu mpeke tumukube tubeere n'akawunga nechachu tukole ki tumusigaze byonna tubitunda oba nfuna Faruku nti advantage obana nyingi ng'omukubye nga totunze wa mpeke kyokka emirimu mingi nnyo ku kumutuusa ku mpeke omulimi amaliriza takoze eki tafunye kiro gituze jitta bannamubende misolo jitta bannamubende ekyokusatu awo era we wajjira n'ebyobulimi kubanga emisolo gigatiramu n'ebyobulimi kyobola babadde nkugamba nti ze bimu ku bintu byenjagala okuteesaako nga ntuuse mu parliament emisolo n'ebyobulamu n'ebyobulimi. Ebyobulimi kati fe mubende nga district ekwata kifo kyakubiri mu Buganda region muzimu kuzisinga okulima kasooli. Mu Uganda yonna ekwata kyakusatu. Kati okiraba nti tuli wala mu rankings bwetuba nga tuli bakubiri mu Buganda tuli bakusatu mu Uganda tuba ku mwanjo nnyo twali badde nga tufiiriddwako nnyo okugezanga mu ddagala ly'ebirime bye tulimanga kasooli lyali badde litunuulirwa nnyo. Naye ekicupuli kiri mu ddagala ly'ebirime Faruku abo oyitako mu bannamubende mu byalo eyo n'obabuuzaako ovaayo okaaba n'amaziga. Ti omusajja bamuguza eddagala eritta omuddo oba Widmaster ng'oyo okumutuusaayo nga kicupuli afuuyira omuddo ne gugaana okukala n'amaliriza ng'akoze eki aleese enkumbi kugukola ki kuguli mu manuwale so ng'ekimuguza eddagala lino kufuuyira ayanguyirwe asambule nga tewali buvuyo. Naye ebyo byonna biddayo ku mirimu gy'omubaka wa parliament. Omubaka wa parliament aleeta ddagala lya birime kubanga abantu bajja gamba kati ebyo byayogera si mirimu gya mubaka wa parliament naye omubaka wa parliament aseetinga kubanga egimu ku migaso gy'omubaka wa parliament kukola oversight. Akola oversight okulondoola emirimu gya gavumenti nti eddagala lino bwe liba liyingira ku airport belimala okujja wali bagitawo batya wano wansi eddagala ly'ebirime bwe lisinga okubeera wano ku gundi container container village babaka ba parliament bafisaako obule ne bayitako mu container village baseesinge nti eddagala lyonna eririwaawo tuufu kyova olaba weesanga nti manko zeebu wano akasawo kaabiri wali 2.7 wali 19 lwaki kitegeeza mulimu ebicupuli oli wayitirawo wakola ki wagendera nosanga omulimi w'ennyaanya abonyeebonye nnyo nga tamanyi yeddagala tuufu ye bukyalabako mankoze bwakola ki atwala butwazi n'amaliriza ng'akoze roose. Njagala nnyo nze okutunuulira bwe mba nfuuse omubaka wa parliament ebyobulamu tubitunuulire nnyo abantu baffe baleme kufa mangu abantu baffe babeere nga bali kumpi n'obujjanjabi nga si byakubanga omukazi ali lubuto nga balina omuvuga kilomita 17 okutuuka ku ddwaliro omukazi ebisa biweddeyo naye ate eddwaliro liri luddawa liri wala. Then njala n'okutunulira ebitone kubanze ndi munnabitone njala nnyo okutunulira ebitone nga bannamubende both mu sports and entertainment kubanga nze wengwa era bwe naagenda mu parliament mu bimu ku byengendo sooka okukola ebikyamuukiriza byendowooza nkitwalanga kyakukyamuukiriza buwekula tetwalangako ku kikopo ky'amasaza naye nga tetutuukawo ku heights ezo nga semi fina kwota ngenda kulaba nti omupiira gwaffe tugukyusa tuve ku level y'okugula squad yonna enaakuba ku ssaza nga gatuuse tutandika okuguroominga kubanga olaba nti mu pipi z'abaana ba secondary tuyinamu ebitone ebirungi naye babitusikamu ne bigenda ekitende ne bigenda ekibuli ne bigenda ebuddo. Kati nze njagala tutandikewo enkola ng'abaana bano abamanyi okusamba akapiira bw'okizuula nti mubende right erina golokipa omulungi mu reserving bw'okizuula nti light SS erina striker abalungi babiri ba reserving bw'omanya nti mubende high erina ba midfield abalungi abato ba reserving kola squad yo y'abantu 20 mu abo mu basatu bateeke mu training ey'enjawulo bakuze
kati bw'otuuka wali nga amasaza bagalangiridde nga bwe bagambye nti gagwa 7 gw'omwaka guno kagenda kukuba mu gwa 7 bano abaana oba obayinawo ogulayo ng'aba 3 ba 2 abalina experience n'oyongerako naye ekitutawanya nga bwe weekula kwe kwagala okugula okuviira ddala ku goal kipa paka kuki sign on fee n'atutawaanya ate amasaza gaafuuka ga bbeeyi Faruku sign on fee ali ku milioni 2.5 omuzanyi nti Faruku tumusiimye akuba 9 ajja kugamba njagala obu so oyagala bijjawo ebyo njagala biveewo ebyokugula tukuze ebitone ebyaffe ebyamubende kubanga abaana bamanyi akapiira weebali bangi naye ogenda okusanga tebaweereddwa mukisa. Alright. So tuli wano ne Honorable Tubi, Honorable Shoman Segawa okuva wali ku Radio Simba ate nga munnabitone. So tugamba nti gwali e Dallas wagenda beerawo conference awo e Dallas ku bagiyita Delta Hotels egenda beerawo 19 April nga bagiyita Bible Meets Business. Bible etambuleta n'ebyobusuubuzi so oba ebyenfuna jangu obeerewo olabe ekintu nga bwe kitambula. Brian Kayonga agenda kubaawo then muganda wange Apostle Lubega Grace agenda kubaawo n'abalala bantu bangi abagenda okubeerayo so gendayo obeerenga ekintu kibeeramu. Ab'e Munich tubagamba nti Rema n'amakulu agenda beerawo nga 19 awo April e Munich okitegeera ate nga ajja ne Dr. Hamza kubanga ne birthday byonna agenda beera nga abifusingira awo ekintu kibeere ddala nga kiri malidadi sana. So tutambula ne Honorable Tubi, Honorable Shoman Segawa era nga ajjidde ku kaadi ya NOP. NOP erina mulinga bana bendaba abeegwanyiza kaadi ya NOP. Gwe kyekikufula ow'enkizo ku balala? Ekinfula ow'enkizo ku balala nti okusookera ddala era nze ndi wano ako kakulu nnyo ewan biringa 4 niyo okusookera ddala era nze ndi wano. Gwolooza lwaki tebannakunoonya? Tebakumanyi? Simanyi. Bakumanyi. Nindoza tebamanyi watuddu because generation eno mwe tuli kaakati yakulabisa. Yakulabisa okuviira ddala eri ku ntebe ey'omukulu mpaka wansi kwero C1 okitegeera nti twagala abantu abasobola okutuukikako. Omuntu oyo omwangu okutuukako nga naye mwangu wa kutuuka ku bantu kati oyo ye Segawa. Obuuzizza nti kyekindetera okulowooza nti nze ki gwe ow'enkizo ku balala. Nze ow'enkizo ekyo nenkuwa ansa esooka. Ey'okubiri NUP bw'ebeegaba kaadi akakodyo kaayo tekali walala kali ku ground. Gwe tumatize ne ground yo tukakase nti abantu obalina, tukakase nti bakwagala era bakukkiririzaamu era bakufollowinga. Kikabaddi kokka okirina ekyo nkirina mu bungi era ekyo njagala kyebaliza Allah kubanze ndi kasajja katini naye mwana nze abantu banjagala Faruku emubenda awo ku ground kwoli tetwagala bino bya Bobby Wine jango nyambeko squad yo no ita abantu bakuyamba atera president waffe tetwagala mukoya nnyo tetwagala tumukoye kubanga line eggwanga ddene twagala naffe tuzimbe emirandira egy'abavubuka ab'entomo nga naye ali kushuwa nga president Kyagulanyi naye abeere magere n'agambe emubende nyinayo Bobby omulala ye Segawa ngira bagamba nti Bobby we mubende Segawa tibwabato emubende Bobby wayo gyali Shuamani gyali nga ddala musajja muki munywevu nga ne values z'ekibiina akola ki azimanyi nga tali corrupt nga ayagala enkyukakyuka okuviira ddala ku grassroots kubanga n'amenya omuti tosobola kugutemako matabi n'ogamba ngumenye. So kitegeza kaadi ya ground kaadi bagikuwe tebatawaana kati nze nga tonnagamba kaadi bagimpe tebatawaana ekintu kijja kuba kyeragalwatu kijja kuba kyeragalwatu kubanga tuli abantu bana abaagala kaadi sigenda bamenya manyano kuba saagala kuba amasannyalaze ngenda kuba amasannyalaze naye nabwe bana baagala amasannyalaze Faruku bakunoonye baganoonye naye ekyo kyokka kimala okulaga nze ndi muvubuka ali mu myaka egituusa okwesimbawo nga nsobola n'okurepresentinga abantu baffe ab'emubende ng'ate ne ku fulo ya parliament nja kuyimiriranga ku fulo bwe nti njogere speaker mubuulire ebiruma bannamubende ate sijja kubijjanga mu matu gange
bw'oba ngenda kubyeyiiyiza nja kubiroota ngendeyo mbyogere nja kubanga ku ground Okay. bambuulire nzireyo ndipootinge. Anti we tubuuliza nti mujjira mutya ku kaadi bantu nga bana ku kaadi ya Nuupu muwa obuzibu ekibiina mukyanguyiza omulimu lwaki mujja bangi ate nze ndowooza Faruku okujja abangi it is very advantageous kyongera okulaga how powerful is the party. Yes. Kubanga bwe kibanga muyina omuntu omu yazze yagenda okuvuganya abangi NRM kiraga nti ekibiina tekinnazitowa bulungi naye ekibiina buli we kireeta aba aspirants abawera kyongera okutegeeza ne mwami Museveni ali mu ntebe nti eyiyo batandika okukola ki okugiteekateeka entebe ey'okugenda lwa nsonga nti olaba abantu bavaayo ku kifo kimu ne bajja bangi bwe batyo nga bonna beegwanyiza kitegeeza ekibiina ekyo kiri stronga era eyo credit esigala egenda mwami Bobi Wine ng'omuntu tekibiina tekinabuza na myaka 10 naye olaba nti kati mu ggwanga lyonna tekirinawo kitasimba muntu. Okay. Ekyo si kyangu ne Besigye ku FDC yatukako ekiseera ng'era ayina watateeka bantu ne batuuka nga NRM aliwo yekka. But National Unity Platform olwaliro we twogera Faruku buli kifo eteekawo omuntu ne bakabba nga bw'olaba batandise ovuvu bakateekawo empe naye buli kifo yes tuteekawo abantu. So ndi wano maaso g'abatulaba olwaleero okubategeeza nti ebiba byakunoonya mukulembeze mutuufu. Shuaman Segawa ku Mubende Municipality yayina obusobozi ate ya leading ejje erya generation eno eriruubirira okulabako ku nkyukakyuka ey'omuggundu nga tulabako okwo ku face endala Faruku bakuzadde omukulembeze aliko yaliko. Watu tuyinza okunoonyereza nnyo nga ne maama wo naye bamuzadde omukulembeze aliko yakola ki yaliko. Ekyamazima NRM boli awo yali badde teyina buzibu naye neeyo nayo factor nnene nnyo nti abaana tusomye tuvudde ku university abaana bazadde abawala be tusomye nabo bakuze bakaddiye bayina abaana basoma mu secondary tulaba omukulembeze atya omu ojja kusanga oli atayagala kulowooza nnyo akugamba nze sifuddeeyo naye njagala kulabako kuki ku president mulala then osange ffe abalowooza ennyo tugambe nti nedda wadde twagala olaba ku mukulembeze omulala naye twagala Kyagulanyi kubanga ya representinga ideologies zaffe n'ebirowoozo byaffe ng'abavubuka aba generation eno. So bannamubende abatulaba eyo muteeka okukyuzinga wisely. Okay. Yeah. Bebereremu kadi baginoonye bagiwe Shuaman Segawa. Kati bannabitone bangi mwenyigidde mu politics. Why? Nga tetunagenda mu bya bannamawulire bannabitone tuli inspired by the one president himself. Bobi Wine. Because Bobi Wine munnabitone ate bwe yali ajja abantu balowooza byakusaaga era baamunyooma nibagamba bino si byandongo bino ddayo MDD-wo biki naye buli yayogeranga ddayo MDD-wo kati akakira kali munda yakakweka dde emabega kubanga omusajja yamala n'abalaga nti tekiri ku MDD kwokka wabula kiva ne ku bwongo obuzaale na ku biki byogoberera byowa respect. Kuba Bobi Wine musajja mugagga lwaki yali badde afiiririra eggwanga no yaligambye let me sit home e Magere I eat my money till I die even my children will never suffer all their life because Bobi Wine is on a level that all their children tebakyasobola sufferinga nga family they are rich nibaganda be bonna they are rich but why are they fighting because bagala okulabako ku common cause y'eggwanga lyonna nga likyuka naffe kye tulwanirira abavuddeyo era ffe okuvaayo tuvaayo lwa footsteps ez'omuntu eyatu inspiringa Robert Kyagulanyi munnabitone navayo n'akakasa nti ebitone tokoma bukomi ku kuzanya drama ku stage mu Fun Factory bamba kayimbiro ba muki naye osobola n'okuva mu radio osobola okuva mu kuyimba osobola okuva mu drama nojja n'ofuuka omukulembeze omulungi ate tubalabyeko abakulembeze abalungi. Awe tugendera ku kibuuzo nti abantu abavudde mu mawulire ba disappointinzemu ku bannayuganda gwe tukuwa otuwa assurance ki nti tokozese buufu bwe bumu okudisappointinga bannamubende. Nze kyensinga okumanya abaganda baali bageza abaatusookawo kasita baga nti omulya mmamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna ate bagamba nti era ne mu baana b'ozaala mubaamu ekyana aga nti ogwana ogwo mutuufu singa saaguzaala naye ng'ate wakola ki
wamuzaala. Kati bw'ogamba nti bannamawulire abamu era nga bwe nti abamu kubanga wali era betunokolayo nga ddala batukoze bulungi mu paalamenti. Loopu waffe leader of opposition essaawa zino ali kujja Olusenyo yali musomi w'amawulire atukoledde ddala bulungi. Ssemujjuŋŋanda yali munnamawulire atukoze bulungi era mujjukira bwe yali nga ayokya President Museveni ebibuuzo ku Capital. Yali nga Capital Gang. Olaba nti yatukola bulungi. So bannamawulire bangi abagenziwe ne batu-inspiringa nga tebakoze bubi. Ne bannabitone bangi abagenziwe ne batu-inspiringa. So nze bwembuuza nti nze abannamubende mbawa assurance ki tisigenda kubeera munnamawulire oyo yeetiiririra batunuulire background yange bwe nzize embeera. Tibadde munnamawulire atabatiiriridde atakwese kakira mabega nga ntuuse ku nsonga z'emubende. Okitegeera bwe nava wano nga ngende South Africa juzi nagenda mu katishati kafe akanva mubende. Bwe natuuka e Pretoria eyo omuzulu omu nambuuza because ye yalaba ebigambo nva mubende n'abuuza bitegeeza ki. Ne mubulira nti bitegeeza wa gyenva n'ekitundu kyaffe gyenva. Nangamba kirungi nnyo manyi nti wano omuntu nga tubyogera mu Luzungu ngandaga nti ewaabwe South Africa omuzulu asobola okubeera nga ava oba Jamestown oba nga avanga eyo Polokwane oba Limpopo katasa kugera nti gyakola ki gyava olwokuba yatuuka ene Jobaga mu kibuga ekinene okitegeera kati nga atya n'agamba kirungi nnyo okuva eyo noba nga oli proud. So bwombuuza nti nze mbawa assurance ki? Mbawa assurance esookerwako nti n'obutabatiiririra kyokka kimala okureflectinga ku kiki kyengenda okubeera mu parliament. Ekibuuzo kirala nti ebintu by'okubba akalulu bizze birabikya mu bululu bwonna. NRM yatubbye baakakuttemu baakakoze batya baakayodde akako ogenda kakola otya bwe banaaba bakuwadde omukisa okufuna kaadi. Of course National Unity Platform eyina enkola yaayo nti oleba kati omukulembeze yayongeddemuuko n'okunyigamu nti bwe batakuwa kaadi tebaagala ate okole ki kujja independent. Era olaba abajja independent bonna babadde bookya okitegeera. Kati ate naffe bw'ojja independent tukuba hands down kubanga tuba tutegedde wali toyagala kibiina wali onoonya kifo kuyisaawo bibi ogendeyo tujooge. Singa baba bampadde kaadi ya NUP ngenda ku representinga bulungi abantu bange kubanga ombuuzizza ekibuuzo ng'olaga nti akalulu bakabba nnyo. Buli kalulu ke tuvaamu kabeeramu ebintu ebyo. Kabeeramu ebintu ebyo ne ke twavaamu 2021 kaavaamu era bubbi. Kati nze ekimpaliriza okwesimbawo bwe bamala okubba Bob Kyamanywa mu 2021 natuula wansi ne neebulirira ne ŋŋamba nnyina okujja okwesimbawo mu kalulu ka 2026 naye ntya nteeka okubeera ku ground nteeka okukolera abantu ebirungi. Natandikawo ekintu kye bayita nva mubende festival era obadde ogiwulira yakabeerawo kati emyaka egi 3 ye festival egatta bannamubende bonna ne tujja ne tubeera wamu ne tukyakala ne tunyumyamu ne twewa emirimu ne twewa contacts. Mukwano gwe yali yakubulako naye najja n'omulabako mu nva mubende omwo. Bweggwa tukola CSR njogera ku bintu ebyo bitukola community. Netugenda netugaba ebitabo netugenda netugaba school fees tugaba zi success cards netugenda netukyalira ku masomero netuga inspiring netugenda ku mudwaliro netubawaayo ku buntuntu obujja mu means zange nga tebunyigiriza nnyo. Naye obubbi bw'akalulu buli ku level ya waggulu nnyo kati mu ggwanga. Kyova olaba ne kati ekawempe walabye nti loopu waffe ne SG waffe balina bwe baba bakubidde esimu baga nti mu gate bweti abasajja bali bize batiikinga mugende eyo ne batuukayo ng'eŋŋumi enyooka bunyoosi. Kati ffe mubende abantu bakoowu mu Faruku mukana akalulu ka guno omwaka era bwembuuza nti akalulu ka guno omwaka agenda kuba katya ka musaayimu kaawano nnyo zino eza sheehi ze yakugamba zakuba diaphragm. Era wano emiggo n'okusibwa bigenda kubeera ku high rate. Kati nze olwaleero emubende ndi ku red flag eri aba security. Ndi ku red flag bagamba nzize kutabula district. DPC yatuse n'okungamba nti agenda kufwa nange. DPC yagamba agenda kufwa nange nangamba twawudde abadde mukwano gwe nga sinaba kwesimbawo for 2 years. Kati ne ku WhatsApp ya blockings lwaki lwa NUP nafuluma bufulumi toko show ya radio emubende ne banfubutula emisinde tiya gas n'avuga emubende awo. Ekyo byonna kikulaga nti bakuintimidatingirawo from the start. Otye kiri jingo kiyagamba nti labako obiveemu
oba obisigalemu kati ffe tugenda kubisigalamu tubibeeremu nti bw'ogamba vote rigging okubeera waggulu Bannamubende bakimanyi nti akalulu kabbwa naffe tugenda kuteekawo strategy ebalemesa okukabba. 1 tetugenda baweerako ddala tetugenda baweerako ddala mu bokisi. Ontegede kyentegeeza nti omanyi bwe baba bakubba bw'oba n'obululu 2 tugeze kati nga wano we tuli nga wetulondedde owe NRM n'afuna obululu 2 owe NUP n'afuna obululu 3 babangu bakubba babukola bati ne bagati bubadde close ne babukyanga. Naye twagala Mubende nga NUP efunye obululu 2 ku polling station nga NRM efunye kamu oba 2. Kakati ono boti ya omanyi boti toyina bwobba kintu kingi kibanga kukwata ngo oba empologomo oba ente n'ogisiba mu kakutiya tejaamu. Ate bw'ofulumako wano ate teri kibi Faruku bannange era ndowooza Bannayuganda basaana bakuumwe nga tebafuluma ggwanga lino kubanga wallahi billahi tallahi bw'ofuluma ku ggwanga lino n'ogendako mu ggwanga eddala okomawo onyiigidde gavumenti eyo okomawo weekyayo otambula n'osanga abasajja ng'oluguudo just one way nga lutwala emmotoka 6 layini 6 nga neeri endala naye ereeta 6 nga ze mmotoka 12 nga wane Uganda tuli ku luguudo lutwala layini 2 nga lwe lutwala ezigenda n'ezijja era ffe tuli bavuzi nnyo Uganda abavuga ku nguudo za Uganda tuli ba professional drivers. Abaana ba diaspora bwe bayina kati omwana w'ebweru bw'omulaba nga anyiigira gavumenti eriko mutuufu kubanga services ali mu kuzirozaako eri ewatali waabwe ayagala ne Uganda nayo zikole ki nayo zijje. Kati ze bw'ombuuza nti institution ki gy'olaba ekoze saagala kulimba sigiraba. Education siwali mulimu. Transport siwali mulimu. Health siwali mulimu. Ate awo wowavundu nnyo. Leero bw'ojja wano mu by'emisolo Allahu Akbar ogwamu amaanyi. Abantu bakoze bizinensi wano Uganda abagudde baavuwadde. Nyina abantu bensobola okumenyera ku ngalo zino 10 ne ziggwawo nga kati baavu ninga baali worth billions za sente. Kiki misolo. Omusajja akubigita omusolo nga bizinensi eri worth million 5 n'akuleetera omusolo ogw'okufairinga returning nga gwa million 8 aba ategeeza ki va mu business. Ngenda kuwa example ya zikombucha mu Uganda wano. Kombucha waziwulidde we zakyakidde nnyo gundi kombucha gundi nga bungi ku radio ko ku TV nga tulanga obulango buyitirivu. Olwaliro bw'obuuza kombucha baalazeewa ojja kumenyayo kampuni nga 3 ezisigaddewo. Lwaki? Kubanga omusajja yamala okizuula nti abantu abo bakola ssente empitirivu n'alyoka abayiirako omusolo n'agamba kati njagala nga guliko siiru eyo UNBS ekola ki yegikuwa URN ekupimira nti omwenge gw'ofulumya oba kombucha gw'okola oba spirit gw'okola twagala ofulumye bwekiti obungi bwe buti ze siiru z'otwala ne baavuwalira ddala ne baggwawo. Naye weerabidde nti obulumi lwaki nkuletedde one example ng'eyo nti omuntu omu owa kombucha drink ahayalinga abakozi nga 2 kampuni egi emu. Kati bw'omukuba bw'ojja kutunulira nti Faruku omukubi avuddemu naye weerabidde nti abamuliko mu mugongo bangi ate bo tebalina wakola ki wakudda kyova olaba ku street wabugwawo ekintu olaba abantu bangi nga bavudde gye bavudde n'ogamba nti tebali bize. Bannayuganda tetulina mirimu era tetuli bize. Oba oyagala ntegeera nti tetuli bize accident yegwawo oba abayogo bafulumya emisinde awo ojja kulaba abantu mu ddakiika 5 nga bajjula. Ekizibu nga gwe yingidde mu byobufuzi ekizibu kya Uganda ki kuba otambuddeko? Kati gwe kyolina omumanya wano transition yeyinza okuba nga kyekizibu ekisinga okuwaayo okukkiriza kyekimala kimala time yeeyo. It is now 40 years ensi zikyuse Faruku. Kenya baneiba bayinza okuba demokrasi yaabwe kale teri 100% neiba ate bw'ogigeraageranya ku Uganda tuli wala bakyusa nabo bakyusa. Tanzania bakyusa. Kati kitegeeza kyekizibu ekisinga okubeera wano e Uganda bw'ojjawo mwami Museveni yekka era kitwala emyaka ng'ebintu tebinnatereera kubanga omwataata bw'afa mu maka ng'alese azadde abaana nga 6 abalenzi nga bali mu myaka gyange
oyagala toyagala ettaka bagenda kulirwanira ne Jambia ziveeyo. Okategeera kati kano kenjogera kaabagezi bokka. Kasitole k'abaana abakulu nga 6 mu luggya. Noofa gw'ogenda bibyo era oluvannyuma lw'omwezi gutuba tetukyakogerako. Olwo ng'ate oli wakati wa Buduswazi n'ewa Nasi n'ewa Muza n'ewa Muzamiru n'ewa Jamiru. Eŋŋumi bonna baagala busika. Kati ye problem gye tujja okusanga wano mu ggwanga Uganda. Nife kye tusaba tubeerewooko ne peaceful transition. Mungu akeera ayogerere mu mwami Museveni. Ngendi naye kyokutteko weewaawo. Kimala. Kakati kimala leka n'abalala bakole ki? Bakwatemu. Eyo ye ssaala yaffe ng'abasiraamu era tufukamira ku musaalo n'osaba. N'ogamba Allah ajjukire. Alright. So njagala tumalirize muganda wange. Akalulu ka Kawempe okalabye otya? Tubadde tunatuuka na ku lunaku lwa kulonda ng'olwadde kalaga tekagenda kuba feya. Emigga egivuze tiyaggaasa avuze gyati ekuba abantu zisolido okufa obufi ninga just tuli mu by election ate ka just north kubanga singa tubadde nti Kawempe yonna eri mu kulonda ni just tuli north Kawempe north yokka bweti by election of which by election gye tuli mukaanira ya mwaka ogwo tegukyawera kati esigaze emyezi 9 gyokka nti siiti gye bali mu kulwanira e Kawempe yakutuulamu just emyezi 9 naye emyezi egyo 9 abasajja bakubye abaana emiggo bakutta abaana babasibye kati bw'ombuuza nti nkalaba ntya tekali feya wadde 1%. Nalabye Prime Minister Nabbanja ku Bukedde TV ng'ali ku show yabaddeko n'omusajja we Nakawo n'omulema yani ono bali mwezo ng'agamba twabategedde abanupu mulina pulaani ebba obululu muli mu kubutiikinga Prime Minister. Kati nga mu bufunza atugamba nti bo bali mu kubba ne bagenda kyamba zaaki nuupu. Kati ebintu byennyini bye bakola baayiza amagezi kati babyambaliza ddala nuupu. Ni kati gwe weebuze mu nuupu ani abba akalulu because ffe maanyi g'abantu. Era olaba nti ffe babakuba embooko n'era ne basigala nga bajja mu zirwale ne zikola ki ne zijjula. Nambi wabadde omulaba ng'akuba campaign ng'agaba n'ebizika abantu ne babigaana. Tonalabako video ya musajja yagaanye keetaano. Faruku omusajja watuukira okugaana akeetaano mu ggwanga Uganda lino mwe tuli n'embeera y'ebyenfuna nga bwetambula abantu baba bakooye. Abantu bakooye? Emitwalo 5 ogimanyi gwe omuntu n'agigaana wane Uganda. Sajja baagimuwadde n'atunula eri ng'aswala n'okuswala tayagala mukazi amusemberere. That is the level we are on ng'eggwanga. Kati obuzibu bwe tulina nti abantu baffe ab'omu byalo sina Mubende municipality yokka oba Mubende naye mu byalo eyo nti bambi baavu nnyo ate bo nnyo nti 10,000 bbiri zimukyusa timing n'agenda mu layini nga yakyuse sabbuuni omuti ogwo baguleeta ekiro ku ddinisa lye n'akyuka. So ebiri e Kawempe bimalamu amaanyi naye ate ne bitwongera obuvumu. Ffe ng'abavubuka kati ab'omulembe guno bitwongera nnyo obuvumu okwongera okuzzaamu abavubuka abali eyo yonna abatulaba amaanyi bweddemu amaanyi bakkirize nti kisobokera ddala okuteekawo pressure. Kyova olaba katulina kye tuyita protest vote nti abavubuka bonna beenyigire mu protest vote tuwakanye ebintu ebigenda maaso mu ggwanga. Bw'olaba Ssegawange avuddeyo n'agamba nti omuzindaalo ogumpoomera ennyo ogwa radio kozi gwo gumpoomera. Ndi musajja mulungi mu kuweereza ku mpewo okwo Faruku. Babeeta abapresenta abasinga okuweereza obulungi mu Uganda. Ndi mu 10 abasooka best presenters mu Uganda. Ndi mu 10 eri erisooka. Ne bwe nsuula ttawulo ne ŋŋamba nedda kati kange kansitukiremu ekimala Mubende municipality nzije ngikiikirire. Abantu bakooye. Abasajja abo banyiivu nnyo tuweerevu nti n'akakoofiira obukoofiira kano bakulabanga wa military. Ninga kano omusajja kimuntunga wali ekisasa akatunga n'akakuwa. Just okwambala obwambazi t-shirt ene mmyufu banyiiga. So batwongera busungu. Kyova olaba kati osanga n'abasajja abazeeyi emyaka 7 n'akugamba mwana wange singa namanya ebirijja I would not support this system. Nga teyamanya nti bijja tuuka bibeere bibi nnyo bwe biti. Okitegeera. So bannayuganda abali eyo temulina kuggwaamu maanyi. Tulina kweyongera bweyongezi buvumu. Tweyanzege Honorable Shwaman to be Mubende municipality. Era we tunaagenda okukomerawo wano.
nja kuba nafuna kaadi kate nzize kubuulira plan kijye nnyina after the card kubanga yo ndi sure kaadi bagenda kugiwa Shuaman Ssegawa ku Mubende municipality. Nnyo era bakyali bange mwenna mikwano gyange abakkiriza mu nkyukakyuka nyina bakyali bange bangi abali mu diaspora eyo n'abali wano mu Uganda n'abaana bannamubende okusingira ddala bannamubende n'abaagala enkyukakyuka. Ssegawa yeesowoddeyo ate si musajja mugagga. So kyonna ky'osobola okugatta ku nkyukakyuka yaffe ey'emubende ng'oli mwana munnamubende Ssegawa munoonyeeko. Munoonyeeko mugaye Ssegawa nalabye ensonga bweti ne bweti naye tukoze tutya nze nsobola okutimba ebipande tubikuwa ogenda obitimbe. Nti nze nyina piki yange esobola okuvuga n'ekutwala ekyeguluuso tujja kugikozesa. Okitegeera nti nze nsobola okubeera ejenti wo tukwaniriza. Nti nze nsobola okubeera coordinator wo mu muluka gw'eggayaaza tukwaniriza. So bannamubende mwenna ndi musanyufu okubeera nti njogeddeko na mu lunaku olwaleero at of course the entire Uganda mwenna nange mbaagaliza birungi byereere tukkirize nti obudde bwe buno obutuufu ate generation eno nzibu nnyo. Omanyi bagamba bakutangira kino obuukira kiri ng'obumanyira omwana ow'effujjo bamutangira kino atangira kiri. So njagala kwebaza mwenna abatulabye olwaleero ate n'amawulire mugongereyo eri mikwano gyaffe bonna mubagambe Shuaman Ssegawa yeesimbyewo ku MP Mubende municipality ku kadi ya National Unity Platform. Eddoboozi lya mufuna mpola mutonzi waffe yasalawo. Alright, abe Texas awo e Dallas tubagamba nti conference weeri nga 19 April. Bible Meets Business egenda beera awo ku Delta Hotels awo nga 19 mubeereeyo bulungi nnyo. Abe Munich namwe tubajjukiza nti Raymond Namakula agenda kubaawo awo mu kibuga Munich e Germany. So ensonga zonna zigenda kubeerawo. Enamba kwezi ku screen awo munoonyeeko promoter obeere ng'obookinga buli kimu ekitu kitambule maridadi sana. Tweyanza nnyo muganange Mod ne muganange Humphrey mwebale nnyo mwebaddala tetugenda kusukkawo wano tulabagane next time twesange mu parliament. Era gabwe kugaeti nja kuddamu okujjako wano Faruku nga nyina kaadi ya NUP nga twogera ati birala nga nkulaga kaadi. Mwebale nnyo mwebaddala tulabagane next time.